basi tutandise program sebo program tujita tya ensulo ya Buganda njagala okwebaza okuliza Saidi Amasikasi muzukulu wa maze nkubuuzaako nga nkwebaza ndi ne munange nze Kirembeka Baale muzukulu wa Nakirembeka e Butale bannanga batuwuliriza bannaffe batuwuliriza mbabuuzaako nnyo mbeebaza emirimu gye mukola ku lwammwe ne ku lw'eggwanga lyaffe bannaffe abeeka abalungi eyo Mbiriizi Parish banne omukulu w'ekigo kya Mbiriizi Father Kennedy Lubega weebale nnyo omulimu gw'okola ku parish yaffe awo okulaakulana mwabe wampeewo munnange mwe ndibabbira kakajjebbira mwebale kutukuuma mwebale n'okutulabirira bannanga nina ab'ennangabo twakkiriziganya nti omwaka guno tulina kujja nga tujjudde n'okusingawo oba nga tubooze awo gula certificate ate tusobole okweteekateeka Ssebo Mwami Sali puroguramu yaffe eno eriko abasomesa b'olulimi Oluganda bano abateesiteesi ba semina we semina etategekeddwa Kabanda Abbey wamala gy'aviira abo bakaye eddamba jingu abo bakutumidde nnyo era tubeebaza nnyo n'ebirowoozo bye batuwa okwongera okugaziya n'okukulaakulanya puroguramu eno era abatuwuliriza mwenna nange mbaagaliza okuwuliriza obulungi puroguramu eno kubanga twabagamba ti ebiva eyo bwe mubituwa ate ne tubitegeeza abalala bonna munnaffe Ssebo Kirwana Sozi nayogeddeko naye misana nga nzija akutumidde nnyo tanadda ali ku mirimu gy'omukulu akole Kirwana akola emirimu ate emirimu nno aline sebende ijja kutunyumira aline sebende bali eyo baweereza banoonyereza Buganda eno omanyi tugamba bulijjo tuli batono ebintu bino ababikola ki kati nno bwe tugira tukyabinoonyereza mu kunoonyereza kwaffe Ssebo era mwe nasanze omutaka yaŋŋambye omutaka ye Kazigo omutaka Kazigo ali Kyotera ng'ogenda ekyotera bayitawo ku buyambi awo omukulu oyo alina emyaka nga 17 bambi era yeebaza Katonda bwe yanzija awo n'antwalira ddala n'antwala Essanje waliwo abaana be abali Essanje Sanje kiri ng'onootera okutuuka ng'onootera okutuuka emutukula era nayo waliyo abaana be olubiri n'olundumanyi munnange si lwe luli mimwanyi awo emingi ndumanyi olubiri lw'Essanje kati awo nawo ne tusiisira lwakuba nti okukyamayo sinafuna nkyamyayo mpitawo buyisi tujja kumufuna gwe nabuuzizaako essomero ly'e Kabaale liri olimanyi erya kyaki kati awo gwe nabuuzizaako nno ne ku bintu ebimu bye tugenda okuwa abatuwuliriza banaye mmwe mweteeketeeke mbaagaliza okuwuliriza obulungi puroguramu eno ey'olwaleero naye mutaka Ssentogo awuliriza munnange Ssentogo Wilson yali bambi Mutaka Ssemukuutu mpezezza omwezi tegunnawera bulungi naye gyali omutaka Nick Sali jjajjange gyali bonna jjajjange gye bali tubeebaza nnyo bannange nsenga Nalujja waffe yali yakutumira yankubirako ebiseera ebyo n'agamba bannaye ensulo ngigoberera era ekulukuta bulungi eggulo watukomeza kuki ekyogero twakimaze n'otusuubiza ki omanyi nze mpuliriza okutuuza omwana kati ogenda kulaba munaye gwawuliriza obugunjuzi bw'Omuganda ku nsonga buli mutendera kati tutuuse ku nsonga y'okutuuza omwana munnange omwana tebamujja mu kyogero ne bamutuuza wali uddeka bateka omwana atuula mbwahanze owange musoosa ku mubiri wano netandika omumanyiza awo omubiri n'atuula kati n'abamu kye bakola bannange abazadde tubayite bazadde ba mulembe guno tubayite baki tebaamanya
katubayambeko kati ow'omubiri ye mukkiriza nti omwana asooka kugumira ku mubiri gwa nnyina n'agenda nga amugumya omugongo mpolampola naye nga tannatuuzibwa mu butongole togamba nti omwana gw'otuuziza ku mubiri omumaze ate era tozuukuka lumu n'ogamba naye omwana ono lwaki tatuula n'oteekawo awo bateekawo ennaku zino ebaafu ekigambo baafu kyajja ebaafu zezijja nga atuuze omwo enswa yakyusa amaaso kakati sebo ensonga y'okutuuza omwana tutandikire nti omuwala atuulira ku myezi 3 ow'obulenzi myezi 4 bw'abanga mulamu nga tewaliwo bizibu byajja naye omwana ayinza okuba nga yafuna ebizibu n'ataguma mangu kati awo biba bikyuseemu bisobola okweyongerayokko naye tulowoozeza wano twogerera ku mwana talina kaamutuukako buli kimu omubiri gubadde mulungi omuwala myezi 3 omulenzi myezi 4 weewunye naate omusajja alowoozebwa nti w'amaanyi ennyo naye mu bintu ebimu mu kukula wano yasembayo ate era waliwo ensonga era weeri omulenzi ono ajje nga akula mpola sajja tukula mpola batishuwa ojja mpola mpola ate mukujja okwo tetulyoka ate tufuuka abakulembeze era abakulu ab'amaanyi kati nno omukolo guno ogw'okutuuza omwana oteekateeka munnaye gwe omuzadde kale katokitegedde omuzudde nga mulamu kitegeeza emyezi 3 wegiggwerako gy'emyenda ng'emeka era 9 kubanga emyenda 3 giba myenda nga 9 akatuwa emyenda 9 oluusi 10 kaawo kati nno omwana oyo oteekateeka kubanga kyogendako kikulu nnyo nga bw'ogenda okulaba nti kigenda kuvaamu bino byonna bye ŋŋenda okubuulira oteekateeka n'otegeezaako ku jjajja mukyala bw'aba ye ate lwaki ŋŋamba nti bw'aba gy'ali kuba gy'ali ajja mu bibu ebyo ayinza okuba nga yagenda ffenna gye tuligenda naye omusikaawe waali era y'oyo gw'otunuulidde ng'omutegeeza nti jjajja nno nti omuntu waffe ono atuuse okutuula singa jjajja taasobole omwana ono ayina sengaawe era gw'olina okuteekateeka noga senga jjajja munjogeddeko naye ennaku zino kuguna omulembe ogw'essimu naye neeri muganda gye yali era ng'ekyo kyekikolebwa senga natuuseko ewa jjajja mukyala naŋŋamba tajja kusobola era n'antuma gy'oli senga ojje oyambeko mutabani wo oba muwala wo okumutegekera okutuuza kakati ebyo abo ababiri singa balemeddwa kati waliwo n'abantu nga nze nti oli wampeewo olina naye wanika abalungi siwala embirizi wano kumpi nnyo awo omuntu ajja ojja oteeketeeke omwana okumutuuza oba ne wabaawo n'owooluganda lw'omusajja omulala kakati ne muteekateeka muteekwa okuba n'olugoye nazzi kuno nga lubugo kati olw'okuba nti olubugo lugenze lukiikirirwa kati muba n'olugoye lwemwagadde naye bwe luba nga lubugo lwemwagadde mukikola nga kiyoligena ate kola guba gw'amaanyi nnyo wane wamusigula zibuzeewo nyingi kimota ennungi gamba bugambi nti ndwenjagala naye bw'obanga si lwoguze gula olugoye funa ekibbo olugoye olwo ojja kubuulira era n'ekyo nakyo tokimanyi tomanyi mugaso gwalwo tukimanye tumanye omugaso gw'olugoye olwo omuntu omuganda kuva dda nga bwe twakugamba nti obuganda bwazimbibwa ku nsonyi abeera n'ensonyi omuganda ayambala waliwo twabadde mu lukiiko ddi kubalaza mukadde waffe katikkiro n'aleetayo ekigambo n'agamba naye yawulira ennaku zino ekigambo banneeko
banne abadde tekiwulirangako mbwakati tekiwulirangako bwe yatugamba mu lukiiko nagamba mbadde tekiwulirangako Katikkiro nga yagamba oba yali yeerabidde nedda yayogera nti yakiwulirako CPM nakiwulidde bakingambye wano banneeko Abaganda muve mu kunywa omwenge ne mu banneeko kakati abo nange nno baŋŋamba naye lumu mbanva eyo gye tuva mu kunoonyereza balengera abaana nga tebambadde. Nze nayisaayo omukyala Kateregga namugamba otera okutambula ekiro nti nedda twali tulina era omukolo gwe tuvaako ne mugamba ye tukyamire wano ekibuye wali twambukire wali kutugwe ku lw'Emakindi otyo yangamba yambusa entabiro muyambusa yambusa Senga Kateregga webale kuwuliriza puroguramu eno webalire ddala tulabire mwami Kateregga kati olabye abo tebambala era gye kiva onoogenda okukitegereza nti olunaku olw'okutuuzibwa olugoye terwaweereza terwamuteekebwako kakati ate waliwo embeera endala Omuganda amanyi nti mu kujja otuuka wano ne bakuteeka ku lugoye otuula ne bakutuuza ku lugoye ne bw'olituuka okugenda olugoye lwenjogerako ssebo lwe lubugo ne bw'onootuuka okugenda era olubugo luno lwe lujja okukola ki okukutwala awo nno munnange gwatuwuliriza manya bumanya nti olugoye kintu kya mugaso nnyo ku mukolo ogw'okutuuza omwana olw'ensonga ze njogeddeko ekisooka okuba n'ensonyi Omuganda yenna ayambala abo boolaba ennaku zino nga baagala okuyita tugambe nti obuswa obute balinawo ekizibu awo ku mukolo gw'okutuuzibwa tujja gulaba era omuntu eyaliwo gwe baawa olugoye akiwulira buwulizi muli ng'agenda okwambala nti tuno teruutu ekirungi n'ekyambala ebigambo ebikigenderako tulina okubibawa kubanga ekisooka omwana balina okumukolera wagambye walina okubaawo ekijjulo bitegeke sooka obitegeke byonna kakati tulina olugoye tulina ekibbo wabaawo ekibbo n'ensimbi era nazo kyandibadde kisaanye Bakatoliki bagande n'okuteekwa kiteekeddwa okubaawo n'ekisolo waakiri oba ekinyonyi kale mu mbeera enzibu bwegaanidde waakiri ekinyonyi ebyo ng'obirina ne mutandika okuteekateeka obirina olwaleero bakuŋŋaanye eri bafumba naye emmere erina okubaako n'akati k'Akaganda kati okuŋŋaanyiza olina okuba n'akatiko akati k'Akaganda akati k'Akabaala olina okuba ne kati awo bayita mutegeka ekijjulo ekiyitibwa eky'okutuuzibwa naye wano tubadde mu kutuuza ab'amagombolola mu kutuuza ab'emiruka mu kutuuza abatongole ne mugende w'omutongole n'abawa amazzi ge yaguze ng'ate bazze kumutuuza naye gundi gwe watuuzibwa bazze kumutuuza bazze kutuuza omwami wa Kabaka gwe batuuza yatuuzibwa anti ekyo nakyo kyekizibu agenda mu maaso bazze okutuuza omutongole tewali kijjulo omukolo ogw'okutuuzibwa gubaako ssebo ekijjulo kakati nno ekijjulo kino ekikireese tuzze ku kijjulo twagala okutuuza omwana waffe era jjajja mukyala yatuuka n'ateekawo olugoye ennaku zino era balutegekaawo wansi mu ddiiro ate eddiiro ate nno munnange tolaba jjajja mukyala oyo ne bw'aba nga jjajja omukyala azaala maama ne bw'aba nga jjajja mukyala azaala taata bombi baba bansonga kubanga kombi tekoli wa kika kya mwana agenda kutuuzibwa bonna bazaala bakadde baffe abatuuzibwa kati omwana ono bamuteekerateekera ekifo ekirimu akakko engeri gy'ali nti ayuuga nga balugwata nakwata mutuba
kati omwana oyo ne bamutegekera akakko. Kati akakko ako olwaleero olw'okuba nti engoye nnyingi n'ebyobugagga bingi ndowooza baba basoose okuzitegeka ne bazeetoolooza nga tebannayaliteekamu luno olw'ensonga lwe baamugulidde olwetwogeddeko basooka ne babugiriza ezo nga bwe batuula bw'ati ajyamu kuba buli nsuwa n'ekiteeko kyayo buli muntu n'omubumbira kati awe mumutuuza ekyo kyemumupimidde okusinziira ku bunene bwe ku butono bwe buli nsuwa n'ekiteeko kyayo oyo yentebe ye ey'obulamu mwajja era gyagenda okutambulanga nayo. Kati ne mulyoka muteekamu mwaliiramu olugoye olwo lwe mwamugulidde omwana oyo ne mumuleeta ne mumutuuzaamu atuula kyaziyazi bulungi amagulu nga gagaziye ekyaziyazi simanyi kukinyonyola emibiri esinga abasiraamu bebasinga okukituula abasiraamu bebasinga okukituula nga bali muzikiti naddala abasajja baseeka batuula kyaziyazi ebigere nebitunuuligana kati omwana oyo n'atuulamu nga erudda n'erudda bwe yandibadde agwa mugumu wazizikiddwa naye tugambye nti buli nsuwa n'ekiteeko kyayo era nakyo kimugaa nti buli nsuwa n'ekiteeko kyayo gwe otuuziddwa olwo otandika gwe gundi oli muzzukulu wa gundi okuzaala ekitaawe gundi nyoko egundi yajjabo egundi omwana emulamu otuuziddwa kati eno y'entebe mwosookedde mu butongole era yeneebanga entebe yo ng'okula eneegendanga ekula n'efuuka ekyo ky'onoobanga otuuseeko mu biseera byo byonna. Olugoye luno lw'olaba era kubanga mulumubikka oba engeri gyali nti nno luwanvu ne mubanga mwana bw'omubikka alina empewo noga nti omuganda aba n'ensonyi weebikkanga bulungi omubiri gwo n'oggumira tokolanga byonna ebikukwasa n'ebirikwasa bakaddewo n'ekikakyo n'obwakabakabo ensonyi era mu mbeera ey'ekika ekyo mwofugiranga n'olulimi lwo n'olwekyo obanga bintu bikomaweera osimbyewo kati awo ne tusooka tunoonya ebigambo ennaku zino nga bingi jjukira nti eri mu ssanya bamuzimba nga bamuwanga buno bwe buwanga obwokubiri mpulidde n'olwekyo otuuzizza otuulanga n'oggumira era omugongo gwo ne gutereera bulungi mu ntebe yo yonna gy'olituulamu mu biseera by'obulamu bwo otuulanga n'oggumira n'olamula tuulanga mu ntebe n'oggumira n'olamula obanga n'omugongo ogulina enkizo eŋŋumu ne bwe kubanga kuyimuka bw'oyimiriranga oyimiriranga ng'omusajja oba ng'omukazi ofukamiranga makazi n'obaako ky'olamula nekyosalawo nekyoyogedde. Kati awo kisinziira ku mwana oba obuulirira wa bulenzi oba obuulirira bwa buwala. Era bw'obanga toli mu ntebe eno otuulanga bulungi ng'omukazi bw'atuula omukazi omuganda n'okuuma ekitiibwa kyo eky'obukyala. Ndowooza owulira bulungi nnyo n'olyoka omugajjajjaawo n'agattawo atuuza omwana otuulanga n'ogabula awulidde n'ogabula abantu abazze olwo bagenda okumutuusa ku saliri kubanga eri ekijjulo kitegekebwa babaawulamu owobuwala oba owobulenzi otuulanga n'ogabula amakaago mukazi wo ekikakyo obwami bwonna bw'oli bw'oweereddwa otuulanga n'ogabula omukyala otuulanga n'ogabula balo amakaago oba obwami bwonna bw'oli bw'oweereddwa n'obeera omuntu w'ekitiibwa mu nsi otuulanga n'olamula
okulamula. Ennaku zino Buganda eno yali nsi nnyami. Ekigambo kyenkozesa ndo kyangu nnyo. Nsi ya bwami. Obwami butandikira ddala wano wennyini ku kutuuza. Jjajjaffe wakugambira nti otuulanga n'olamula. Okkalira ate n'osobola okulamula. Bw'aba mulenzi negamba n'olamula mukazi wo n'abaana n'amakaago n'abalala bonna b'olibaako n'obuvunaanyizibwa. Omanyi omwana bw'abanga omutuzza bw'atyo nti abeera ng'omwana omuto bw'abeera amaguka. Kati ate Abaganda ekyo bakyetegereza nnyo. Nga bw'otunudde bw'otyo okyukanga n'olaba abeerudda. Bw'atunula eno nga bagamba nti okyukanga n'owuliriza ab'oludda luno n'atunula eno nagati n'owuliriza ab'oludda n'atunula eno maaso naga nti n'abava oludda luno obawulirizanga n'osobola okulamula obulungi. Kakati olaba omukolo gw'okutuula era bw'otuula tukugambye tuula ogabule. Kakati anti nga tanaba kugabula. Nga bwe tutudde wano abangi bwe tuli abangi mu maaso go n'essanyu ly'otulazi mune abaana bwe batukira okutuula baba basanyufu nnyo. Essanyu eryo tolijjangawo mu bantu. Obeeranga nalyo era obanga wakisa ebbanga lyonna osanyukiranga abantu ebbanga lyonna wabula obeegenderezanga kuwanga kugunjula. Tobanga n'olusonyi naye obanga n'ensonyi. Enjawulo y'olusonyi atuwuliriza agitegedde. Anti awo wali obuzibu. Osanga abantu ng'ali awo yifudde atya abantu yimuka oyogereko mu bantu tobanga n'olusonyi bano be bayita bakatula k'ebisebo. Tobanga n'olusonyi olwo oyimiriranga butengerera oba okutuula butengerera abantu bonna n'obalaba n'obeetegeeza nabo ne bakwetegeeza naye tobanga naye obanga n'ensonyi kyonna ekisonyiwaza tokikolanga yadde okukyogera. Kati genda najjayo ensimbi ziri ze nakugambye nti wabeerawo ensimbi era abantu kyandibadde kirungi abaliwo mwenna buli omu abeereyo ne ku ssente zazze nazo. Ate ebintu bino ebyolukumi bino kugamba mpapula mulete sente tuuza omwana n'okweyongerayo 15,000 naye kale buli aliwo kubanga ono jjajja bw'aba aleese ensimbi agamba omwana nti obenga ogume omugongo bw'ova wano ogenda okukola ofunenga ensimbi. Ffe tuli bafunyi era obanga mufunyi nkusibire n'okuwangira nsawo ensawo y'obukozi era obufunyi buli kyokolanga ng'ofuna ng'oyingiza zikwata ozinyweze okwatanga ssente nekubukala mu ngalo tezimalanga gakuyita buyisi mu ngalo zikwatanga n'ozinyweza. Kyo oli kye yagamba nti waliwo abantu ng'afuna ssente naye neyeebuuza nage oba ssente zange zaalazeewa natandika okujjukira ng'atuuse. Kati awo ono bw'akakwasa ng'ate bakateekesa mu kibbo awo oteekanga mu nsawo yo nga n'omulala akakwasa nga nako bakateesa mu kibbo. Omukolo ogwo nagulaba jjajja w'abaana wange awo ng'agukola nga kinyuma ate tolaba ensi okutwefuulira. Mukolo guba gw'amaanyi tolensa okutwefuulira ne tutulibbize tutambula wano nawali tudduka misinde emikolo ne tutandika okubula obudde bwagyo. Naye mweteeketeeke bannaffe abatuwuliriza. Ekirungi nti obudde tebuyita ate ensi tekoma. N'olwekyo awuliriza puroguraamu eno wuliriza nnyo nti omukolo gw'okutuuza omwana weebali bangi kuba mwakafane nga mulinga 20 abaana baganda be bakulu be basinga ekika kyo kyonna kitudde ne bwabaawo ab'omuliraano mikwano gye bonna ne bamusibirira kati ebisolo biwaleese. Kakati bamutuuse era amugamba nti bw'otuuka okusituka okugenda olunda obaako n'ensawo ey'ensibo n'ekintu kyonna ekyensibo ekisobola okuvaamu ensimbi, ekintu ekisobola okubaako we kikweyimiririra ng'amukwasa aleeta kati enkoko
zitera okubatiisa zijja zipapala bweziti ziba zitera okubatiisa singa ebadde embuzi amukwasa omugwa naye era ku nkoko eno ogikwatako kubanga yoyo omwana ku myezi egyo sebo omwana oyo aba ayagala nnyo okukwata era enkoko bwepapalamu bweti akatonotono olaba atwalayo omukono agikwateko kakati nno obanga n'ebisolo ebirundibwako omuntu obuvunanyizibwa alunda okuba ku bisolo binyonyi awaka ne waggumira nebiba ne ssente kakati ate omuti kyava agamba nti ate olaba obutonde bw'ensi buno ffe bwe tuzanyiddemu omuganda awo wabutandikiza omuganda obulamu bwe bulamula oba n'omuggo kati omuggo onoogutemawa nga tosimbye miti mu nnyumba ate kiki ekigenda okuvaako emmere oba ebibala n'ebintu ebirala byonna era bagamba baguleeta ne bagumukwasaako bwe bati oba okumusitula awo singa ennimiro eba kumpi ne bagutwala mpolampola ne bamusimba omuti bamugaa nti obeeranga muntu mukumi w'obutonde naye ekisinga byonna osimbanga ebibala n'emiti gyonna egiri kuuma obutonde n'obugagga bwo baana bo beeyagalire ate ne gibala ebibala ebirivaamu ensimbi kati olaba omuganda bw'ava wansi awo nga byonna kati ate oyo aba awulira abo myezi 3 ena tuli balimi era obugagga bwo buli mu ttaka omwo olimanga buli kimu kyonna ky'omanyi kisobozesa okufuna ensimbi ate ne kibala kati n'omuti ne bagusimba ogw'omwana ono ne bamumaliriza nga bamugamba nti ate n'otuulanga n'obukala lw'olisobola okufuga ensi kakati teekateeka otugabule olwagabula kakati nga batandika kuleeta eryemmera ekijjulo ebisigadde biba byamasanyu bantu kulya omwana atudde ate nti omwatu wegendereze gendako bagenda okutuuza omwana munnaffe gwatuwuliriza ojja kulaba nti ddala mukolo gwandibadde gwa ssanyu mulungi nnyo tubeebaza nnyo okuwuliriza ngaera bulijjo ffe tujja kudda twongerereze awo tukomye tubaagaliza sebo Father Dungu egayaza webale nnyo mwami wamala javiira obaka mbufunye katikirawe kawomeseza ate munnange tunagamba kyo kawomeseza amazzi tubeebaza nnyo okutuwuliriza tubaagaliza ekiro ekirungi ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.